naye bayive Uganda bannange bafani akamanyiro mulina kangi stono lwecho Winnie Nwagi yasazeho kuba nti abakolako ku mikutu gye egya social media iranga Winnie Nwagi yasazeho kuba nti ablockinga abafani abagezako kuba nti bamumanyira mpola yes atukaniriza natera ku mikutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Dobozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti yes wekumira ono mpola ate webale kuba nti osubscribinga gwe subscribinga nawe atanaba kuba nti osubscribinga gamba kasero bere nti osubscribinga atugende ffe namaaso mpola ate nga oliwadde kuba nti otubulira ogojo sizide kuba nti otulabira nokuba nti obuliriza oliwadde kuba nti oleka opinion yo wansi awo mu comment section ne tugifuna mpola era nga oliwadde kuba nti naffe munnaffe otubulira agafeeyo kubanga oyinza okubanga olina agocha netubulirako nti waye mama Nachi bamukutte nga yes yegadanga neba wa neighbor oba nebisikedde obwe bityo mpola so nolwekyo akekasero kuba nti nawe tutusako byo tutusako nakula lero atwaga tukutuseko mchala mkulu amanyikiddwa nga Winnie Nakanwagi aka Winnie Nwagi akoye bafani okuba nti bamumanyira nakatijo nakajanja akemuteka ku baserebu era nga olunaku lwaleero munyiivu ddala avuddeyo nagamba nti nkoye bafanye okuba nti mumanyira era nkoye okuba nti abamu kumwe mumpisaamu agengege ngamba amaaso gengege oba okuba nti temumpa kitiibwa ddala abafani bavuddeyo ne batandika okuba nti bavuma Winnie Nwagi ku Instagram nga bamulangira ebintu bingi mbw'oli malaaya otunda nsolo era nga wadiba okuba abakozi ewaka n'okuba nti gwomu ku bakyala abatalina mpisa omu ku bafani no yayitawo n'agamba Winnie Nwagi nga bw'atategeera mbu ali dance kino kyatandika okuba nti kinyiiza mwana muwala amanyikiddwa nga Winnie Nwagi yakaba amaziga wiki namba ewuwe lwakumuyita musiru na kumuyita malaya kirono Winnie Nwagi yagenze mu maaso n'okuba nti tajja kigumiikiriza era nga bafani bagenda mu maaso n'okuba nti batandika okuba nti bamuvuma oba oliawo n'okumujerega nga bwe yaddiba omusajja we yamusuulawo bwakuba bamaidi bwe bamuyita omuyaga nebisigaddewo bino nno byagenda mu maaso okuba nti biruma n'okuba nti binyiiza Winnie Nwagi era oliawo yagenda ne mu depression oba yali depressed Winnie Nwagi mukuba nti ava mu depression oba okubeera nti awonako ekintu kye bayita depression n'okuba nti avaayo okuba nti agenda ng'atereza obulamu bwe mpola Winnie Nwagi yabulirirwako ab'emikwano n'eŋŋanda kugatta ne management ye nga Swanks Avenue nga bamugamba n'okuvayo kumugumya nti alekerawo kuba nti afa kuba fine okuba nti asoma comments zaabwe wabula ng'omuntu yenna omulala yes celebrity asigala celebrity n'olwekyo yes era asigala nga alingizaayo alabe bakyaliki abamuwanyeeko yes n'abo abogedde be byogera era nga Winnie Nwagi kino nno kyali kigenda kuba nti kimusuula eddalu era nga yawonera katono okuba nti agenda ebutabika okuba nti afuna rehabilitation mpola nawo olunaku lwaleero Nwagi nga yakava agezako okuba nti afuna solutions ez'abantu okuba nti bamuvuma n'okuba nti yes yewalako ebintu ebimu Winnie Nwagi yabadde asazeho okuba nti yakwata bafani obeere oliawo like abeere nga abagulako emisango egya social media insult oba giyite cyberbullying nezisigaddewo naye ate yagenza okulaba nti mmwe abantu abamu mujja kiraba nti alina olugezigezi oba mujja kifuulamu fighting tool okuba nti mukikozesa ng'ekyo okumulwanyisa n'okutta career ye so n'olwekyo Winnie Nwagi kyeyasazeho okuba nti akola Nwagi yasazeho kuba nti ablocking abafan abasinga obungi ku mukutu gwe ogwa Instagram gwe muyitamu okuba nti mumuvuma mpola era nga abantu bano yabablockings okuva olunaku lwajjo paka leero akyagenda mu maaso n'okuba nti abablockinga buli amuvuma ng'amublockinga buli amuyisaamu agengege ng'amublockinga buli agezaako okuba nti alina kyayogera nga kimunyiiza amublockinga okuba nti yeewala okubeera depressed mu Uganda nno
ba celebrity banji bavuma enchane gulo atenga tekiri wano yokka bogene Nigeria chitirivu ate ne mu America kibirayo lwakubanti abachali ba America baina engeri je bahandolinga mu ebintu differently than Ugandan artists nti America amanyi nti fani asigala fani amuleka onakola bchakola nagenda mu maso wano mu Uganda tuli so emotional ate tetumanyi what they call stardom tetunaba kubanti tukitegera bulungi sono lwecho abayimbi baffe bamaliza bagetinze depressed atenga abamu kubo bamaliza batanze okubanti bakozesa ebiragalagala oli awo ebibanikira ddala yes like botulira omuyimbi nga Jack Chandiru yavuma abantu abamu natandika okuba nti akosa ebimu ku mpiso n'empeke ez'ettabbo era zaali zitutte obulamu bwe n'abayimbi bangi waneeno yes nti bagetinga depressed because of social media mpolampola so Winnie Nwagi y'omu ku bo ababadde affected ne social media era nga kata agwedda so nolwekyo asaze okuba nti yejjako oba akenezako enamba y'abo bafaani nga bablockinga bafaani abamuvuma tabeetaaga kuba tebaba bafaani be so Winnie Nwagi asaze okuba nti abablockinga mpolampola nawe oba oyagala okugezaako emikisa gyo genda omuvume olaba oba nakoleka ku peji ze mpolampola bino n'ebirala byebonera mu episodes zaffe ezirako nsikadde ntami kimso Rich Boy Maxud Junior bye bye